Bayibuli esomesa nti omukono gwawandika ku kisenge ebigambo n'anoonya abanaabivuunula nga tabitegeera paka bwe yaleeta abaabivuna baga nti aye engeri gyonyoomye Katonda obwakabaka bwe bukoze eki bukomye lwakunyweera mu bikompe era ebikompe ebyo n'ogeza n'obikombako nga tosaanidde oba weesalidde wekka musango oluusi oyinza n'okulwala endwadde zotategeera kyova olaba toyinza kusanga bikompe by'abakatuliki nga baabisuula ku kasasiro nti oba byakaddiwe era bw'ogamba nti kino kikaddiwe birina amaterekero mu biterekebwa waliwo kabaka Uziya asangibwa mu kitabo ky'Abeemirembe essula 16 otandikira mu lugero olusooka okutuuka ku lwabiri nga mu 6. Kabaka Uziya waliwo kye bayita ekyoterezo oba wali olabye ku musosodoti nga alina ekintu kyakutte ng'awuuba nga bataddeko akabaani nga kanyooka. Kakati kabaka Uziya yayagala nnyo ekyoterezo ekyo n'ayagala mbu naye akikwate agende mu kereziya mbu naye awuuba ekyoterezo ekyo olw'okuba nti yali kabaka ng'alina amaanyi mangi yakikwata lwampaka. Kabona omu kyava amulengera ng'akutte ekyoterezo kabona n'adduka n'agamba kabaka Uziya nti mukama wange tokola kintu kya muzizo ogwo si mulimu gwose ogwo mulimu gw'abakabona. Bayibuli ewandiika ennyiriri eziddako awo nti kabaka Uziya yakwatibwa obusungu ng'alinga anyiigidde olwo naye malayika n'amukuba oluyi. Bayibuli esomesa nti bwe yagwa wali n'omulambo gwe ne guvunda n'ebitibwa bye yali ayagala byonna tebaabifuna kuba baamugamba nti mumuddusema mumuziika avunda yava envunyu mu ki kukwata kyoterezo ekyo. Kakati waliwo n'abalala bangi nnyo bakabaka abagenzi abaafunanga ebizibu okwagala okukwata ku bitukuvu okuggyako nga omugabi w'ebitukuvu nga yakulagidde naga nti nkwatiraako wano naye abo ababigaba baawulibwa era ne basiigibwa amafuta agabaawula ku ffe. Kati nze ndi mukatuliki nnyo naye siyinza kukkirizibwa kukwata ku ositiya kugisembeza muntu. N'awaka ositiya ogwo naye abawanjawo ye musaasaludooti bwe nkugambye omugabi w'ebitukuvu. Njagala otwawulira ebintu bino n'omulabi waffe. Tuyina faaza, tuyina omusaasiridooti n'omusomesa, tuyina omusomesa. Omusomesa y'omu yemubuulize ero bano abatubulya mu kyaki be bamu abo bati tuyina kalidinaali, tuyina bishop, tuyina paapa, twalina kalidinaali wamalansulugoba omugenzi kanalinsulugo tulinawo ne wamala kati tuyinawo balikaga aba mirundi ndowooza seeta mirundi giringa etaano naye mu buweereza ewaffe njagala bakawulira mu bwangu lw'obudde tuli mubakatuliki twawula bano abataano tuyina omusomesa tuyina father tuyina papa tulina omwepisikoopi ate yaliwa tuyina kalidinaali. Kakati era ebintu ebyo bitabulatabula nnyo abantu gyatutandika kuba n'abataano ng'otumenyera omu ku omu ate simumanyi. Waliwo ne mukwano wange bamuyita Matini tuwangala nnyo yali aŋŋamba nti simanyi waliyo White Father tujja kyogerako tukivaga mu maaso era be bali benjogeddeko naye nga bwaliyo kiri kibiina bakita White Fathers kyenagambye nti bano abaddugavu bakita White Fathers naye ng'erinnya ly'ekibiina ettuufu liri Missionary of Africa. Olwokuba baali bambala byeru baatuumibwa White Fathers. Naye tewaliyo muli asooka White Father tebuliyo. Oba oyingidde mu kibiina kyabwe obusoma busosolodooti naye n'oyingira mu kibiina kyabwe ekyaba White Fathers ne bw'obeera muddugavu osobola okugenda n'okiyingiramu naye ng'erinnya ettuufu kiyitibwa Missionaries of Africa. Kati waliwo ebibiina bingi ebyabasosolodooti waliwo ekibiina kye bayita Mill Hill Fathers. Mill Hill Fathers kyekyabeesinganga ensambya kyalina ekitebe ekikulu ensambya mu myaka egyedda. Ekitebe ekyo kyaggyibwawo mu mwaka gwa 1965 era Bishop Billington yasembayo okubeera Bishop w'aba White Fathers wano. Ensambya naye bwe tugamba ow'aba White Fathers gwe ndowooza ng'akyasembyeyo oli ow'ejjinja eyakafu ebiseera gwali bayita Joseph Williams naye njogera abaali batwala ekibiina ky'aba White Fathers Bishop Billington. Naye bwe ekibayisa Mill Hill Missionaries bwe baali batandika nabo obuweereza bwabwe baabutandikira ku lusozi Mill Hill e Bungereza era ekibiina ekyo ne kiyitibwa Mill Hill Fathers
naye nga abakirimu si Bangereza bokka, mwalimu Abajamani, mwalimu Abadaaki. Kati ng'okugeza oyo Bishop w'Ejjinja, Bishop William Joseph yali Mudaaki, n'abalala. Bishop Billington yali Mungereza, n'abalala bwe batyo. Naye nga okuddayo wali eyo ndowooza abantu bano bonna abataano ali ku top yateekeddwa okubeera paapa. Si bwe kiri kati addako kalidinaali mu madaala yateekeddwa okumuddirira. Si yateekeddwa, naye mu bakalidinaali mwe mulondebwa paapa. Kakati mu bakalidinaali tabeera omu, kuba kati mu bakalidinaali mwe mulondebwa okubeera kalidinaali. Tutemetema okutandika ngowezo kati chairman LC wano, chairman LC. Kakati tulina abasomesa mu Kereziya. Abasomesa abeera muntu wa bulijjo. Tutandikire no mujiji. Ziyetandika. Abo be basomesa omujiji. N'omusosodoti watabadde alagirwa kukulembera bakristu banne mu kusinza. Wabula biri ebitukuvu bye twogeddeko amasaakalamentu ye takkirizibwa kubigaba. Era lwe binaagabibwa agenda n'anoonya faaza yonna gy'ali n'amuleeta n'akulembera omusomo n'asobola okugaba ebitukuvu emasaakalamento. Kati eryo eddala ly'abasomesa, eryo nange mwe nalingwa. Kaakati waliwo eddaala ery'abasosodooti. Kaakati abasosodooti, okubeera omusosodooti otendekebwa okubeera omusosodooti. Togenda bugenzi n'ogamba nti nze kati njagala kufuuka musosodooti nga kati tugeze kati wano bwendi wano olw'okuba mbimanyi nnyo nti adange ngenda nfuuka omusosodooti. Otendekebwa otya? Kakati nga wano mu Uganda, kanyogere wano wootegeera obulungi, tulina seminaariyo za mitendera 3. Seminaariyo byebifo mwe basomesereza amatendekero. Tulina seminaariyo za mitendera 3. Tulina seminaariyo ezitwala abaana abato, ngende ey'enswanjere awo ku lw'Emitiiyana, eyetwala abaana okuva ku P5 okutuuka ku P7. Abeeteekerateekera okugenda mu seminaariyo gye bayita seminaari ento. Ffe waffe mu ddiini tugiyita seminaariyo ento, eva ku siniya 1 paka ku siniya 6. Eyo gye tuyita minor seminary. Kaakati bwe muyingira mu seminaariyo omwo batandika babasomesa bino ebyensi ne babasomesa n'obulamu bwa Katonda bwonna nga bwe bulibeera. Kati bw'otuuka mu siniya ey'omukaaga oli waddenga okusalawo n'ogamba nti nsobola okweyongerayo oba kankome wano nkwate amakubo amalala. Era bangi nnyo bakikoze. Kati okugeza nga minisita waffe oyo Muyingo yali mu seminaari. Kyagulanyi yali mu seminaari. Waliwo n'omusajja akola ku Bukedde, Seeguya oyo. Seeguya teyali mu seminaariyo. N'abalala ne Silver Kyagulanyi n'abalala bwe batyo kati ne bagenda mu birala. Naye bw'otuuka mu siniya ey'omukaaga osaba n'ogamba nti nsaba okweyongerayo ngende mu seminaari enkulu nsobole okusoma obuki, yayongera okusoma obusosodooti. Kaakati bw'osaba omukulu wa seminaari eyo bamuyita rector. Abeera omukulu wa seminaari omu budde obwo ayitibwa rector. Wano mu masomero gano agaffe gwe twandiyise HM, headmaster. Kati rector oyo ng'ali ne staff ye yakulira batunula mu baana bonna bebadde basomesa nti naye ono anaasobola, ono mpisa ze ennungi, kuba abasosodooti baagala nnyo ab'empisa ennungi, ono anaaba mulungi anaasobola. Kakati nga bwe balabye abalungi ng'amannya gaabwe bagawandiika nga bagatwala ew'omusumba. Omusumba atwala essaza eryo. Kati tugeze nze mu ssaza ly'Endi ly'Erugazi alitwalayo Ebishopu Kakooza. Kati wenva mu seminaariyo tugeze Nnyenga nga bawandiikira omusumba nti bano bakkiriziddwa okugenda ku seminaariyo ki enkulu. Kaakati Bishop ng'akuweereza mu seminaariyo enkulu gye tuyita Major Seminary. Major Seminary eyo erimu ebitundu bya mirundi 2. Awasooka osoma emyaka 3 ng'osoma kibayita philosophy. Emyaka 3 egyo bwe giggwako oddayo ewammwe w'omusumba eyakusindika n'ebbaluwa eva ewa rector
eyogera ebikukwatako mu kyama gwe by'otamanyi bye baakuwandika ku businza nga ku seminari eyo gy'obadde n'abiweereza omusumba n'akugaba mu kifo wonna w'ayagala ogenda okola kye bayita okwegezaamu oba kiyite pastoral work. Kaakati pastoral work eyo ogikola omwaka gumu essebo mubuyigirize bwonna nze saayigirizibwa nnyo kugenda wala kubanga ffe ensoma eyaffe yali okusinga ennyo twasinganga nnyo okusoma bya ddiini naye ng'eno mu byamagezi nakoma mu P5 naye ng'okusinga ennyo nali nsinze nnyo okusoma nnyo ebyeddiini nga mu bulamu bwange bwonna mpulira bye njagala. Eno nakoma mu P5 kitange n'afa nga yali anteekateeka okuntwala mu seminari ne sigenda nga kitange afudde kati n'okusoma ne kukomaawo. Naye bino ebyeddiini ate byo nensigala nga byo mbirowoozaako nnyo. Kisooka tuddeyo wali nga omusumba agenda kukugaba. Kaakati omusumba akugaba mu kifo wonna w'oyagala n'akukwasa omusosodooti w'ekitundu ekyo n'agamba nti omwana oyo enyenga bagabye Masaka yonna gy'aba ayagadde mu ssaza lye wonna w'ayagadde ebbaluwa nsindise mukulu Tabula Joseph ebimukwatako byebyo kati era bw'atuuka mu kifo tugeze kati ng'ewaffe Naggalama nga mumwaniriza kati ye omusosodooti ng'atandika okumuwa emirimu gy'aba akoze eki gy'aba ayagadde. Genda okole kino nga bw'alaba n'empisa ze nga bwe zifaanana. Emirimu egyo mulimu mirimu nga ki gy'abamutuma? Ayinza omutuma genda osomesa abaana egindi, ayinza omutuma genda okulembera omusomo egindi, ayinza omutuma genda okola emirimu, genda olabirira ekyaki bulungi bweti, genda muwere ekyaki ebintu ebifaanaganako nga bwe bityo byonna naye nga byonna bitambulira. Wabeerawo allowance abaasasula oba salaale? Tewabaawo allowance, naye ekigo ekyo gy'alaze kibakakatako mmwe ng'abakristu b'ekitundu ekyo okulabirira omuseminaariyo wammwe mu byetaago bye. Naye omulimu ogwo agukolera omwaka gumu, era omwaka ogumu bwe guggwako ate alina okuddayo mu seminaariyo enkulu emmeja seminary asome ekitundu ekyokubiri. Luli yasoma n'akoma mu myaka 3 n'akomawo najja n'akola pastoral work, ataddayo mabega n'asoma buto n'agenda n'asoma omwaka ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu. Naye bw'aba ava eno ku kigo omusosodooti akola lipoota ey'ekyama n'agiweereza omusumba ku ebyo byalabye ku museminaariyo we oba asaanidde oba tasaanidde. Singa bigenda nga bibi weekanga omusosodooti akugambye nti ate tugenda kusobola kuwa obusosodooti oyinza okuddayo. Bwe bibeera nga birungi n'akusukuma mu seminaariyo enkulu ey'okubiri eri naggambye esomesa philosophy endala esomesa theology. Kakati wano mu Uganda ey'Ekatigondo esomesa philosophy ewali ng'okutikula ebukomansimbi. Kakati ate eno ey'Eggaba wano ng'ogenda Eggaba eyo esomesa theology. Kakati awo nomalawo emyaka emirala 3 era 3 negiri 3 giri 3 jaggwa n'oddayo n'okola obudyankoni gy'emyaka 7 bufunza awo. Kati n'oddayo n'osoma gino 3. Kati bw'osoma gino 3 era ne seminaari omukulu wayo agikulira eyo naye bamuyita rector. Rector era omunnyonnyola nti njagala okugenda ku budyankoni ng'omaze emyaka gino 3. Bw'alaba ng'osaanidde okufuna obudyankoni ne sitaafu ye ne balaba ng'osaanidde okufuna obudyankoni, liri eddala liri naggambye bali abayamba ku basosodooti awandiikira omusumba n'amutegeeza n'amugamba nti bano baagala okwesimbawo ku budyankoni n'abakooneramu n'agamba nti nze mpalabye bakoze eki basaanidde. Kati awo omusumba awandiikira ebigo n'abagamba nti gundi agenda kwesimbawo ku budyankoni, bwabanga waliwo amanyi ekimulobera okufuuka omudyankoni akyogere. Naye bwe kirema musirikiranga ddala ebbanga ki emirembe gyonna. Kakati wano awo ogambidde tulina mukwano ofuda MC kati somumanyi mumanyise
yagamba ine byama yobogwa tukabogwa ni yawasa mu 2010 nabuuza wayine ekyama kyono kati sinalimira ekyama kya Bobi Wine nagamba atalese kyama wano kati ekyo mukerezia tekikyakola ne bwajja kati kusaawe tekikyakola kati ekyo mukerezia tekikyakola kubanga Bayibuli esomesa nti bw'oba tokyogedde osirikiranga ddala ebbanga lyonna kuba kyakulema okwogera kati awandiika ebbaluwa kakati bishop akuwandiikira ebbaluwa gwasaba obudyankoni n'akugamba nzikiriza okuwa obudyankoni era ndikuwa obudyankoni ng'ennaku z'omwezi bweziti mu kifo bwekiti kati n'otandika okwetegekera obudyankoni era babalanga eyo mu kyaki ne bagamba Mugerwa Yosefu omuseminaaliyo waffe agenda kufuna obudyankoni ng'ennaku z'omwezi bweziti abalifuna obusosodooti Mugerwa Yosefu abadde omudyankoni waffe agenda okufuna obusosodooti mu nnaku z'omwezi bweziti kati ennaku ezo bwe zituuka ne bakuwa obudyankoni kati obudyankoni obwo bamala okubukuwa olwo oba bweweereddeyo ddala obutadda mabega era mu ddala liye waffe ery'Obukatoliki ery'obudyankoni omudyankoni takkirizibwa kuwasa ng'omusosodooti bw'atakkirizibwa kuwasa ng'ekigendererwa mu byo asobole okwemalira ku Kristo kati bw'omala okufuuka omudyankoni obudyankoni obwo obukolera omwaka gumu naye si kyatteeka nti obukolera omwaka gumu osobola n'okubumalako emyaka 5 osobola n'okububeerako ebbanga lyonna paka bw'olifa ekyokulabirako ekyabo kati waliwo omutuukirivu gwe tuyita Francis Oasis ebbanga lye lyonna ye yabeera mu dyankoni teyatuuka ku busosodooti naye nga yali w'amaanyi nnyo naye n'agamba sijja kugenda ku ddala lya busosodooti kansigale ku ddala ly'obudyankoni olunaku lwe lutuuka nga 4 October Francis Oasis kakati obudyankoni obumalako omwaka gumu naye si kyatteeka nti obumalako omwaka gumu osobola obutagumalaako oba osobola okugusussaamu okusinziira ng'omusumba bw'abaakoze eki bw'abaalabye kati olunaku olw'obudyankoni bwe lutuuka n'oweebwa obudyankoni olwo omusumba omusumba n'akugaba ye wonna w'ayagadde ogende oyongera okwegezaamu mu mirimu gy'obusosodooti jjukira ali bwegezaamu ng'omuseminaaliyo kati bwegezaamu ng'omudyankoni era mu seminaaliyo eri oba tokyaddayo okuggyako muzeeyo oba kusomesa oba biki byonna kati n'okola omulimu gw'obudyankoni okuyamba ku musosodooti byonna byakulagidde okugaba ebitukuvu n'emirimu emirala gy'abaakulagidde okukola ki kati omwaka bwe guggwako oba obudyankoni bwe buggwako ne bakulangirira nti ogenda kufuna obusosodooti ng'ennaku z'omwezi bweziti kati bw'ofuna obusosodooti olwo gwe tuyita faaza olwo n'ofuuka faaza kati bw'omala okufuuka faaza eryo eddala lya lubeerera ne bw'olifa nga wayise emyaka ameka oyitibwa faaza Mugerwa kaakati bw'obeera mu bafaaza omwo ate mwe muva babishopu bishopu naye abeera faaza ne kalidinaali abeera faaza ne paapa abeera faaza kuba lino ddaala bonna baba baliiseemu naye mu basosodooti ba faaza mwe mulondebwa ate omulala alikulira bannaabwe ku ddaala eryo wa bishopu bafaaza bano baba mulaba emitendera nti faaza gundi mukulu okusinga ku gundi oba mwena faaza w'e Masaka faaza w'e Mukono bonna babeera ku levo y'emu faaza yenna ne bw'abanga w'e Germany ne bw'abanga waawa aba ali equal bonna babeera benkanankana essebo tebaliiko nti olwokuba bwe yaweereza Kampala ate yaweereza mu Masaka ebyenjawulo ebiyinza okubaamu z'ofiisi ez'enjawulo ze babeeramu tugeze oli ayinza okubeera faaza naye nga yakulira ekitongole oba ekyenjigiriza oli ayinza okubeera faaza nga yakulira ekitongole ky'abafumbo oli ayinza okubeera balina ebitongole bingi nnyo oli ayinza okubeera faaza nga ye viika genero kati okugeza viika genero Monsignor Kasibante naye faaza naye ali ku ddala ly'abwa viika genero era yensonga lwaki owuli aliko n'ekitiibwa ekirala eky'obwa Monsinyori Monsinyori kitegeeza omusosodooti ateekebwamu ekitiibwa mu ekereziya yonna kakati
naye nga bonna babeera bafaaza bonna babeera equal. Era bwe bayita balayini y'abafaaza ne bw'obeera bishop naawe obeera mu layini eyo wabula ggwe okukwawula ku bano bagamba nti bishop gundi naye ng'olwedi naawe obeera ani obeera faaza. Esibu kati tukomye wano omaze okufuuka faaza. Esibu omwepisikoopi akugaba wonna w'ayagala. Twagambye bali bataano. Kati wava ku faaza. Obwa faaza tobuvaako bwalubeerera naye omwepisikoopi akugaba wonna w'ayagala. Yafaanana atya? Omwepisikoopi ye bishop, mu luzungu bakiyita bishop naye wano tumuyita mwepisikoopi. Era okuzzaayo ku kiri kye nagambye emabega nti Abaganda bawano ebigambo byabakaluubiriranga. Mu kusooka eddiini eno ng'ejja wano baakozesanga nnyo Oluswayiri. Kakati baabayitanga eskofu. Eskofu kigambo kya Luswayiri. Eskofu wano gwe wandiise omulabirizi. Kakati eskofu wano Abaganda nga kibakaluubirira kwe kumuyita omwepisikoopi. Omwepisikoopi naye nga kigambo kya Luswayiri kiva mu kigambo eskofu. Kati yagaba wonna w'abayagadde. N'akugaba wonna w'abayagadde. Era emirimu gyonna gy'okolayo gyonna ogikola ku lulwe. Ogikola ku lwa Katonda naye ng'ono yakutumye era y'abeera omulabirizi wo. Era waddenga okukyusa okujjayo okutwalayo wonna w'ayagala. Wano wonna emyaka gino gye tujja tusome awo ssente ezirabirira ng'omuntu omukozi wagambe zikakata ku kigo. Mu kusooka mu ntendeka kati eriwo ennaku zino omuseminaaliyo ng'akyali mu seminaali eyitibwa minor seminary bazadde be baba bamuweerera. Wabula mu kitundu gy'ava singa abakristu b'ekitundu ekyo balaba nti omwana oyo asobola okubeera yeegomba okugenda okusoma obusaserooti naye nga mukadde wenze mugerwa sirina busobozi busobola kumuweerera beekolamu omulimu ne bakuŋŋaanya ssente ne basobola okuweerera omwana oyo mu seminaaliyo. Era tutera okuyisa akabbo tugamba kano akabbo k'abaseminaaliyo kagenda kuyamba ku baseminaaliyo. Kati bw'asoma n'amalako minor seminary gye tuyita seminaali ento ng'agenda mu major seminary essaza likikakatako okusasulira omwana oyo fees. Era essaza lisasulira omwana fees mu seminaali enkulu gy'aba agenze. Kati gwe omuzadde naawe buvunaanyizibwa bwo okumuwa ebyetaago ebirala byolaba nti bikola ki byetaagisa. Era ne bali abakristo abalala we bajjira okuyamba omuseminaaliyo waabwe ali egindi bannange omuseminaaliyo waffe tumuyambye omwana omuseminaaliyo waffe tumuweerezeeyo kano bwe mutyo. Naye nga essaza bw'ogenda mu seminaali enkulu likuweerera. Faaza afuna omusaala. Mu Bukatoliki ewaffe abasaserooti tebafuna musaala wabula nga Bayibuli bwewandiika nti ebinajjanga ku mmeeza entukuvu bye munaalyanga. Kati ebigenda ku mmeeza entukuvu 1:10 ebirabo ebyo bye birabirira abasaserooti. Era abasaserooti tebatera nnyo okwagala musaala kuba n'essente zennyini tebalina kye bagenda zikozesa. Talina byetaago. Ye nga faaza anti era ebyetaago byalina bw'afuna ssente by'abakristu be baabeera nabo. Era agamba bugambi nti twetaaga ekintu gundi bannange tusonde ekintu gundi tukikole. Era ne bakikola. Ekyo ne kiggwa. Kati otuuka otya ku ddaala lya kalidinaali? Bw'obeera omusaserooti ye faaza. Nagambye omusaserooti kiva mu kigambo sakidooti omugabi w'ebitukuvu. Bw'obeera omusaserooti tugeze abasaserooti abali mu kitundu muno. Singa omwepisikoopi wa muno bishopu wa muno aba anaawummula paapa muba n'alondamu omulala paapa alonda mu basaserooti bano ab'omu kitundu wano omusaserooti n'amuwa obwa bishopu. Era bw'amala okumulonda oyinza okumubuuza nti oba amulonda atya. Bishopu bw'aba anaava mu ssaza nga naatera okuwummula kizibu nnyo okumanya nti gundi yagenda omuddira. Naye bo ng'abakulu basengeka amannya ne bagawa paapa ne bagamba nti ng'abadde nvudde mu ssaza ono asobola okutwala omulimu mu maaso n'ono asobola okutwala omulimu mu maaso n'ono asobola okutwala omulimu mu maaso naye tagamba nti ono gwe nnonze. Simanyi oba okitegedde bulungi. Ate talonda omu olonda kuva ku basatu kudda waggulu n'oga nti bwe mba nvudde mu mulimu ono asobola okutwala. Ate togamba nti nze ono gwe nnonze ono ndaba
asobola nono ndaba kati papa bweba muwandika ono kadi bishop bwamuwandikira naye awandiikira omubaka we ow'ekitundu ekyo n'amugamba nti essaza ly'Egindi njagala okulifunira omusumba omujja naye nkuwadde omulimu ogende onoonyeze omusumba omujja olabe ani asaanidde naye ng'amunoonya mu kyama amuwa amannya ago agaamuweebwa era oyo omubaka wa paapa mu Lulatini tumuyita prononsio omubaka wa paapa agenda atambula mpola mu ssaza monna nga yeetegereza abantu abo bwe baamugamba naye nga mmwe temumanyi era temusobola kumanya ani ali muddirira kati bw'amala okunoonyereza ku bantu abo bonna be baamugamba ebibakwatako byonna abiwandiika mu buwandiike n'abisiringa n'abizaayo e Roma naye nga talonzeeko nti ono yaba abeera bishopu wabula n'agamba nti ono noono nda bye bakola ki basaanira kati ye paapa mu buyinza bwe n'agamba nti nonzeeko gundi afuuke omwepisikoopi kwe baamuwadde ebitemo ye kati bw'amala okulondako oyo gwalonze asooka n'amuwandiikira n'amugamba nkulonze nga nkusaba obeera omwepisikoopi w'ekitundu gundi nkusaba okukkiriza omulimu ogwo ogukole era paapa omuddamu n'omugamba nti nzikiriza okutwala omulimu ogwo era bw'okkiriza okutwala omulimu ogwo n'akuwandikira n'agamba nti oli awulibwa mu bwa bishopu ng'ennaku z'omwezi bweziti Egindi bishopu yenna gw'oliraba omukatoliki ali kwawula kati olwo bw'omala okufuuka bishopu oba olwo nga gwe ate okulira bano abasosodooti bishopu oyo kalidinaali kalidinaali kitiibwa ekitiibwa ekyo paapa yakigaba akiwa omuntu mu kitundu ye gw'aba ayagadde naye ekitiibwa ekyo ky'obwakalidinaali wadde kiweebwa omuntu omu nga bw'olaba kalidinaali wamala kati bwakirina oba nga bw'olaba kalidinaali Nsubuga bwe yali akirina naye ekitiibwa ekyo kiba kiweereddwa ekereziya w'ekitundu ekyo nga ekitiibwa ekyo kiraga akabonero akalaga nti mu kitundu ekyo musobola okuvaamu omukulembeze asobola okukulembera ensi eno mu bukatuliki ye paapa kati bwe mufuna ekitiibwa ky'obwakalidinaali mu kitundu kyewammwe ne bagamba nti Dave Komu baamuwadde ekitiibwa ky'obwakalidinaali kitegeeza nti oyo naye bwe baba balowooza ku bayinza okukulembera ensi eno mu bwa paapa naye abaako era bakalidinaali mu Uganda tulina kalidinaali omu yasookawo yafa naye wamala waali ensambyewo tubaamu n'omu yekka si tteeka nti tubeera n'omu ensi esobola okubeera ne bakalidinaali abangi esobola okubeera ne bakalidinaali 2 esobola okubeera ne bakalidinaali 10 esobola okubeera ne bakalidinaali 5 naye mu Uganda ffe tulina atya ne Rwanda balina omu ne Congo balina omu ne Kenya wano balina omu ne Tanzania balina omu naye era kyova olaba nti mu bwa paapa emyaka giri gy'okulya gye boogerako nti emyaka 400 n'omusobyo nga teri paapa atali mu Italy kyajja kito kubanga mu bakalidinaali bwe bagendanga okulonda paapa bakalidinaali abayitale baabanga bangi ate ensi eno yali tennaba kubeera munjufu nga kati bw'obeera wano n'omanya ebifa e Nigeria n'omanya ebifa e Brazil n'omanya nti Dave Komu ow'e Brazil bw'ati kati oli bwe yagendanga okulonda ng'alonda gwakola ki gwamanyi kati olw'okuba bakalidinaali paapa bakalidinaali be bamulonda batya paapa bw'afa oba paapa bw'afuna obwa paapa yeerondera kalidinaali gwe bayita katikkiro we bamuyita kalelenge mu lulimi lweri kati katikkiro oyo yayogera byonna ebifa mu lubiri lwa paapa yamanya era yabibuulira eno era paapa bw'afa yalangirira nti paapa akoze eki paapa afudde era bw'amala okulangirira nti paapa afudde era yalangirira ng'ayita bakalidinaali be tuyita abalangira b'ekereziya nti mujje muziike mulangira munnammwe tuli muziika ng'ennaku z'omwezi bweziti era okuziika bwe kuggwa ne baddayo era oyo kalerenge abayita n'abagamba nti abaaye nti ng'ennaku z'omwezi bweziti mujje mukuŋŋaane tulonde paapa omupya era baddayo ne bakuŋŋaana e Roma n'omu Uganda n'agenda bonna buli kalidinaali gy'ali agenda naye bw'oba osukka emyaka 8 tolondebwa weetabamu
naye gwe tokola ki tolondebwa oteeka okuba nga oli wa myaka gikka wansi ku 8 ne bwe giba 7 obufuna naye bwe giba nga gimaze okwera 8 tobufuna era bw'oba ogenderedde singa otunulira Papa Benedict we-16 yalondebwa wa myaka 79 era bwe yali alonda erinnya yalonda Benedict kigambo kya Lulatini kitegeeza omukisa. Benedictus omukisa kwe kwetuuma erinnya lya mukisa Benedictus. Benedict we-16 abo bannamukisa bali 16. Benedictus kigambo kya Lulatini kitegeeza omukisa. Bamulonda alina 7 kitegeeza singa Papa Yohana Paulo II yawangaalayo emyaka 2 oba gumu kitundu yali tasobola kubeera Papa. Akakofiira kano Papa kayambala bakaba mukabasiraamu kafaanana bufaananyi mu kala kubanga Papa ayambala nkofiira njeru bakalinaali baakulira bambala kakofiira kamyufu naye ye ayambala kakofiira keeru naye olw'okuba mu bweru n'akabasiraamu kabeera keeru omuntu kimulowoozesa okubeera nti kakisiraamu ne si kakisiraamu eyo nkofiira y'obwa Papa. Era bw'ajambala wali mumwawula mangu mu bakalidinaali nti Papa y'oli kubanga bonna batuula ku layini y'emu naye mumwawula mangu naawe yavudde eno Uganda osobola okwawula mangu nti Papa y'oli. Bagamba mbona omulongo gwe yesobola okubeera omumyufu ogubeerako endege gwa lubowa. Okuva edda nedda abaweereza ba Katonda baba n'ebyambalo era bw'olaba abaana ba Leevi Katonda bwe yabagamba babatungira ebyambalo by'obuweereza. Ebyambalo ebyo bibaawula ku balala era singa Faaza aba ayambadde nganzi wano bwe nnyambadde kizibu nnyo okumanya nti oyo Faaza ne bw'oba olina kyoyagala akukolere mu mulimu gwe ng'ogw'obwa Faaza tosobola kumumanya naye olw'okuba abeera mu kyambalo kikiri eky'obuweereza omanyirawo mangu n'ogamba nti oyo Papa. Kaakati ate Bishopu ayongerako ekiwuzi ekyo ekimyufu okumwawula ku ddala ly'abafaaza era ne mu nsi nyooli oli bwe nagambye omusosodoti ateekebwamu ekitiibwa mu nsi yonna naye ekitambaala ekyo aba nakyo naye ye ekyenjawulo kyaba nakyo taba nakakofiira kamyufu ku mutwe kati ate ye Bishopu abeera nako kaba kakakobe abeera nako ku mutwe era omwawula mangu n'ogamba nti oli Bishopu mu basosodoti omwawula mangu. Kakati ate bwe baba bagenda mu mmisa mu kuweereza mu mmisa mu kereziya ate balina ebyambalo bye bambala ebya mmisa ebyambalo ebitukuvu bye babeeramu nga baweereza mmisa. Njagala okukutegeeza ku mulala nakukwegattako nti tugenda kubanga ne mukadde waffe ono oba gyefunayo olunaku ndeeta omusajja oli mubeere babiri omusomese bw'oli bumpadde obudde nga bukyaliyo tumanyi tugomuka nnyo yajja tukola olunaku tufune puroguramu oba kyetaagisa kujja owangaalekeera ennaku zenzina aba 2 ojja obeereyokko tujja kusasula ebyokulya ebyensula tujja kukola nakasale kaffe akati nitumufune mukadde waffe oyo naye oba oliawo yetaagisa okumanyisibwa ezikidde mulina kubigattagatta ojja kwongera okometinga omuggalemu kandi ebadde ejjudde yeggwe ebintu amasomo gana bibadde baganasita ebintu biwanvu nnyo kale kyakadde kale akubye bano bagambye nzijja
Focus is much too aggy.